bali kubanka o subscribinga gbatana ku subscribinga subscribe share and like bali kwa bali ku video kali bala abwanika nsulanti bitambula bulungi dala wiki yetu ya Valentines era nga onako rayo nchazizo mchala gwasinga okumanya much love famita Prossy Patra Banangi tusanyisa balaba nga bebalaba oba kanga message balaba and thanks for loving good Kalibala. I call her my Kajungu. You're my Kajungu. Yes, I'm here with my Kajungu with Kalibala. What enough gabile bimuli byegabile ze pipi abindeetedde era nga ayagala kuddaga mu love kati mambwale kabya nayo cyangiteko ngobimba nandikuweereza nze nkuwadde kikola banaayitanga bya ssente nange owange yabimpadde n'embiku kati banaayitanga biri mu ssente munda owudde olugabo mbunna ate babijje nawo mbw abagaba ssente no but I think bagambye kiri fair it was fake kubanga abagenze okulaba nga and it wasn't right kubanga omuntu aba akoze ekintu kye nga takozesa ssente mbu azizaazokyeza ya twali tugenda kwekalakasa fenga bafuna keeke za ssente What are you going to Kasa? How are you, Pete? I'm good, my darling. Now they're going to think otherwise, but whatever. Abantu abasinga bakumanyiga Pete. Okay. Erinnya ligwa liki? Erinnya yange is Prossy Patra. That is the short form of our initials. Ezo is the PP. Yes. Nenga gwe Prossy Patra tena lyachika. Eryachika tukole bwetu kati obutafuna ntondo tusigaze amanya kubanga era gegamanyikidwa naye still manya gange gwe nakyedwe kizibu naye nga nakyagala olwo yangamye nti mumpejja nga tayegere byabalungi muwanvuyirivu bwati namusanga walungi ayogana saze nga yambadde muwanvu era kabule silanga muwanvu by the way nakabira ayogera ku muwala wange muwala wo yeah zena abana bawanvu okay nga inako nange nti mumpejja njawukana mukko Niko mukuru wa Ragadi nze mukuru Ruth owa kati omanyi mu kyalo bawakanira kibooko then mu town bawakanira ssente kibooko ozigumidde oba ssente z'olowaayo mami kyolina agamba ki omukyere gyali mulungi mwanabaana muli bayimbi abayimbi mwetuli actually the whole family eyagala music fena twagala music okuva from the first fortunately we lost our firstborn, rest in peace. I love him, rest in peace. Now from Dan, I call him Dan. I call him Dan, yeah. Abatali bayimbi bagala music. Yeah, but so Dan muyimbi Ragadi nekudakani Lilian yayitanga sisters live bali basinga bamanyiga naye muyimbi nekudakani nekudako inze ekitiza goli sad board lwiso binze mwana kamye so muli abaana abanda no tuli 9 were born 9 naye nga lost first born so sigala 8 how many girls and we're more girls and just 2 boys. 2 boys. Yes. So that means 6 girls and 2 boys. And 2 boys. Yes. Mulenzo mulala aliwa. Until they are for Ivan. So it's 1 boy now. Yes. And then kubanga so hard working achikola atya. Ani. Oh, you Ragadi. Let me tell you something like no. Lwaki agamba ine ekyejo kwaye badde omulenzi omu ng'akola ekyejo kitigi si ye mulenzi yekka bali babiri atuli yafa bali basatu so bali basigala babiri Eh. Steven is the second last born bambi then Carol is last born yes but ali mu luyimba bali ko tebayimba no Steven yayimba no guy bamwitali no ayogera olujamaika wana agenda ku Manchester mujjukira akola ku Galaxy yalidde enkoko yange wakola oluyimba konkome linyenya mutwe bakola naye oyo yayimba naye yabiva mukati akola some other work ebitakwatagana naki gyali yonna gyali is in the US akola bintu bye ate ebitakwatagana kituufu mama ne taata ani muyimbi okusinziira to what they tell us mami atugamba balinamu akasayi ka music cause the dad my mom's dad that is my little jaja nga yali musician should I say nga akuba bine all the instruments nga ayimba n'okuyimba actually nga ayimba muchachi oba byekinansi please tulikanisi bya kinansi nga bano gamba holding the show nga biyinde nga wala nandujja
Sylvia Nanduja ebya show nga nola Chameleon holding the show nkutidde nga ye munene ku kyalo era nga kabaka mbuno bwana agendayo bayitayo gwe bamanyi legend ne people like akulanga kato omugoyi obuto bwali butya kubanga efujo ina lingi ne fujo lusola abomfayo abantu bamanyi nti no ndi pole but it's enough fujo I'm just I'm an Aries yeah tubeera so I don't want to say I'm so loud because if you say so loud it's okuva mu kyala but the hype naturally hyped up so vibrant ng'olugato omwana akula obuto obujjukira coach kyojjukira mu buto like kati no kuwulira munnange totulaba no nga tulinga abali music biki I think a blessing is a blessing and we just thank God for that twakulanga tuliba very humble. Very, I'm not saying like right now to be all over the place. Yeah, by the way, me, I'm all over the place, but I don't think there's a single time you'll see me in papers or bakunda banti pipi yakoze bwati yakoze bwati batubulirira twakula era netukuzibwa you get so ojja kulwawo kusanga pipi ng'omusanze mbu yakoze bineyo buvuyo no so we were humble we batukuzanga tuli humble ovadde mu kuyimba olimba nalulabye asabivaamu okyayimba nze nkuba kati omanyi nti abinanasi bitiridde luzi abinanasi biwuma kati nja kinanasi okumba omwana abalawo nga akasuka envumula ekinanasi ngekwatanga okubya olukajjo lulikuttewali kati no by the way kakule we nayimbira sabikola nti ngenda bikola for commercial purposes it was just for my pastime neŋŋamba nti nofunayo ka rhythm mu bugweno nga kangere bugenzi mu studio because Alan Nokia yatekolanga tena these studios neŋŋamba kangende nangamba nemugamba Alan yiya sula mwa iteka mugwe chi dance all going to nazi ntule sign any lyrics written anywhere I was just getting them from my head because the fact that I used to love Jamaican so much nga nesome solo Jamaica ngina ku internet nesome na manya nti kino kitegeza wo kiti kino kitegeza so if I sang it or if I said it I know what it means so omuntu atamanya yinzo gamba onale because people when nabitekako ku YouTube ngaba unayimba bichi before nabitegera but then later on they came to like appreciate kati time when nefunanga byomo era singa madenyimba wallahi badde bajja kondo gibina nasinga ngamba because people are like we need collabs with you bani badengamba remember them kolanga this serious nandi badde legend mpulira and badde legend so yeah this thing the thing yokuyimba sali kolanti ndikola for commercial purposes and kola just the fast ngabo no gamba like you're going swimming then ngamba let me just go do my thing because I wouldn't mind if it's played on TV or whatever then I can kulabanga ndiku channel or East African TV and ngamba what I don't know kutuwezimbe say baby so you have a celebrity with you you rub his shoulders with the celebrity kind of way my very first one Barbadi Galiman Galiman basically meaning abasajja awomwezi womanizer yeah that's the Galiman nowabera waliwo charming girl waliwo itamu nakolanga ngobula like all stars different people nga tutulamu waliwo twakola Jacob yategeka nga yatu organizing awao nga ina gundi bagita jab events kati ne tukola imba bayita omulembe gw'abakyala mwalimu Esther yali wafagiyo mwalimu Magla you know Magla yes mwalimu Magla I miss you mwali Germany she's married yeah I live very happy yakazala nakawere yatusabi nuding ayo yasema nwazala ina kana yakalaka something like that then twalimu me witty Coco Finger ne DJ Fashi yeah twalimu omulembe gw'abakyala then ne tukola walusula mpe mwalimu banji samukai bamita producer Dre yalukola yakwelanga Bella yatukolera olwo sasa nyimba zimeko ziri 3 nkendezezzaako ziri 5 ngambye Galiman charming girl omulimu gw'abakyala hit and run sula mpya waliwo nolala kirabika ndwera bidde because it's been something weziri or ending up on your radio okay this radio thing initially nali njagala music and I still love music anyway kati nga muto wange Dan ikoli mragadi muto wange Dan yeah nga akola ku Dembe FM then yali ku Equatoria wa Karim Heritage
nga bakulayo ne message is our family friend message bonto yali amalula so kati dan nangamba you know what kati nali mu nali in Chasom I think vac I was in vac in those S4 nangamba nga njagala okukola naye ngamba are you still young so kulinde omale koki at least osituke mu vacation ya senior when you can like go out so notandika okukola ne ntuka back senior 6 so then tells me geno labika bamuyita mese of course mese omumanyi mugambe naye tugamba nti nze because then yali Peter Kaba Peter, you know Peter Kaba Kaba boss of Spark TV yali Peter Kaba andisogera kumbe Peter Kaba kati nakola ki na nitugendayo mese na introducing ayo kati I was young so there was nothing for me at all nebagamba mpozi waliwo show yabana egenda okutandika yabana ba Karim. That is, I love those girls. I love them so very much. Karima, Anisha, and Nabila. Nga batandika show bali bagita Kids for Life. Ngamba you produce them. Bwana buzungu bwakolamu bulio wasalawo manyawa ni yes. Very beautiful. Katinga ngabanga mandi producing. Ngamba katinze pipi na producing abichimi. Bengeno producing ada bansinga ko. I know. You're never biyina. Luzungu too much. Only there. You know what you want. So actually what drove me to get to where I was then, my passion for it. Kanengamba kangume because it's what I wanted. Nengamba kati show bagitekawo mesenga pushing it up. So netandika okukola ku radio but nali sikola ku mpewo. I'm just a producer. Yeah, in the back door. Just a producer ngazikolanga abana bakola. Kati ntuka kumpewo ntya Kalibatanya Sylvia ali akola ekirabula yes, you know Kalibatanya Sylvia yeah chitandika yeah she's beautiful I love her she's very I love her just like I love you I love you both I feel like I have a thing for light skinned girls anyway yeah kati munange nga Kalibatanya agenda asooka avaawo okundowooza bw'avaawo ko ne banoonya omuntu ayinza okukola so ne batandika okuyita different people okujja okukola tests naye nga before that waliwo bamuyita Nyende Williams you know Nyende kati nagamba lumu yangamba jangu recording engeri gy'oyingidde go try different areas tomanya kana recording just jokingly nandaga what to do what to say kitolina okukola so nangamba bikole ngaakola show nagamba just imagine of anything kikole never know chance is okujja n'okola ki and I never thought of that chance anyway ngamba njja kubeera producer our kids people so that chance comes to be Kalibatanya agenda banoonya bonna baweddeyo Peter Kaba banoonyeza baganyi nagamba katubireke tukole bukubi music so I was the last option Nyende ngagamba waliwo ate Peter Kaba wuliriza gunya n'owulire so Peter listens to that guy lwaki obudde otubonawonya leeto nalirudda bamuleeto so Nyende naseka nagamba waali bano nagamba lwaki obudde otubonya nga tuluge kati ne bamugamba muleete muyite mukubiri nagamba awaali it was a Saturday nagamba yoli Prossy akola n'abaana ba Karim nagamba tekisoboka oli omwana muto talina ddoboozi tekisoboka kubanga yakola ki yakola bw'otuuka kumpe onooyogeramu Peter Kaba n'ategeera nti nagamba you're the one are you sure nagamba mbiddemu mbyogere nga bwe nabyogera and good enough nali mbikuramizi so nagamba tandikirawo so nagamba ogenda kujja first do this kati Bena Baby nanjigiriza kuba yali akolanga ku makya era program jakola mu Beezi kati nanjigirizanga nangamba do this she took me through nangamba don't say this you don't have a lot to say don't say because then nali ndi muto nga simanyi byalaavu I'm still producing the abaana b'omugagga mu show yaabwe banagamba omwana gwe tuleese ayonoonesa ajja kuyigiriza abaana baffe so it was like a dilemma a bit but I managed to peruse n'ekiyitamu bwentyo awo nyine wenkwagalira ddala mu kiravulavu katugenda ku Valentines Valentines or like Valentine's Day oswaje like kujogerako ki n'abakyalo babu tips the do's and don'ts okay I think everyone ayinza ogamba yeah I know everything why would I have to know more naye omanyi bagamba okuyiga tekugwayo ate bwoyigira omuntu ayagala okuyiga omuntu ayagala okumanya ayiga naye ate alowooza nti amanya ate abatakola ki abatamanyi so Valentine buli muntu ayinza ogamba Valentine lunaku ebeera Valentine olwo kuba kwekwasa kubanga gamba Valentine lunaku lwa Valentine kitegeeza gwe tolina love buli lunaku mukijja ku lunaku yeah if it's a one day thing let it be Mama eat, bang it, because it's a once in a year, once in a fortnight, once in a blue moon.
kati werubaluze Tijja. mukwano tijjisa kati abasajja banyiga ne bagamba abakazi batupeeka bakola biki kati waliwo companies ezimu nga competition ebeera nnene competition ebeera nnene kati bakuwadde ekimuliwo kitiibu kati nze bampadde akatono nja kunyiiga boyfriend wange ngenda munyiigira okiraba mpulira nyiigire boyfriend wange lwaki lusansinga lwaki biki nange njagala nga kiri obosanga omusajja wange tanjagala kino kyondeetedde nanyiiga eyandibadde happy because someone has please take their time akuwadde nenoonyiiga so it's not good if someone waba akuwadde right from the bottom of their heart. That is the most important thing. Ruth ememba nkuta akakoola kano nenkakuwa akapeto kano nenkakuwa nga nkakuwadde right from the bottom of my heart. It means something. Other than me giving you a bouquet, it doesn't mean a thing. Yes, what you like. So just appreciate. Go with that because it's what they can afford. Besides, nembeera gyetulimu kati right about now kiri a little bit too dear for everyone. Tuli mu sizoni embi nti abaana bazze ku ssomero obwavu bubadde bungi ne bwaba tazze ayinza okuba tasobodde kimakinga right now naye nga ayinza tukola after never know nga tasobodde affordinga naye nga apulaninze oluusi waliwo akusuubiza ssente n'atazikuwa nga twasuubiza girlfriend wo nti ku Valentines tugenda genda naye takisobola nonimba wagambye ogenda kuntwala yakawa tutabalala but olwo yampromises atatuukiriza ayinza okumpa afterwards. If I take it then it will still make sense. So, but then again, communicate. Talk to your girl, talk to your boyfriend. Mugambi, owulidde okusinga okulimba. Zetompa muli njagala ssente. Omuga. Awuzobabula bise. Naye so just appreciate akatono ke bakuwadde. N'atafunye si enkomerero. Ajja kwa olunaku lwala nga asobola okuafodinga. Naye ekirala bambi abasajja bakirekera awo. Tubeegayidde stop this habit. Okuba nti batwala omuwala tugeze kwa Serena we tuli. Ruth nakutuuza wano omulala namutuuza mu katikali namutuuza ku entrance namutuuza ku toy namutuuza bonna nga bakwasaganyiza wamu. You think like my boyfriend took me out and took me Serena kumbe muli ba girlfriend bandi muli ku wifi muli ku wifi actually gye muliko. So bambi if you know mugenda ku breaking up people's hearts bamubirekere ddala at least mubulire ddala kubanga abasinga ku nnaku ezo bosi yampadde transfer bosi yampadde over detail tewampadde workshop. At least brother would like that. Wale bambala kanyula. Okitegedde. So if you can't do that, please do. Kubanga otwala obudde bwa muno eyanifunye omuntu eyanimukoledde ekintu ekirungi. Nature stop the habit of okuwa ekimuli kino ate Ruth n'okimpa. Me to you yennyini okitegedde. Mukwano bakirekerawo ekyo nakyo. If you can't afford mugambe owulidde. Abamu bakola mistake lwakwa bakwataganyiza Ruth bakwasaganya nange n'oli. Kati ekya Ruth bakiwanze. Ekyange ne bakiwooli. Ogenda kulaba gundi who's this? Noweka kati ensonyi bazifuula ki? Breke obakyagala mbadde nkoza kati. Nazifuula ensonyi kumbe kyakoze eki? Bam, if you cannot manage nothing bireke mubireke temutukooya. Wakitubeerawo nga tutubola abaana abasinga bagamba tuli bannakyembekedde abakola ki? N'omanya nti ogenda akaba amaziga ku lunaku olwo owulidde. So I think Valentine just kusanyuka n'abalala. Is it proper okwegulira ekirabo n'okyewa? Babikola obutase anti ndi nagambe competition ey'ekisiru kirakola olusi bamuletedde wange taleese nga nange neeguya bagambe nti koki okay you please yourself well naye kati at the end of the day era bakireeta logamba oh my god oh my god I mean oh my god I say oh my god so waliwo n'abalala bataagala bimuli nayagalamu ssente golaba otya ate ekyo kyekikyasinza obukulu kubanga ebimuli bifa n'essente nyinza okugulamu ekintu ekigenda okulasinga nti yo sente boyfriend wange yazimpa nengulamu essaawa. So you think abalenzi bakyuseemuko ekifo ky'ebimuli kubanga besides n'ebimuli bino nga bwengamba babikola ki person me to you kati nze mpa sente nfeefangane n'akange ngende ngula oba kakomo oba ngula essaawa oba ngula kyona kyenjagala kyenjamanye nti kano gundi boyfriend wange yakaba. Actually that is even better than you giving me flowers because they wither bifa naye kiri nja kukikozesa mbere nakyo nja kuba njijukira ku ekyo. My boyfriend bought me a dress for Valentine. He told me the man had bought this. No comment on when you never breaking up for Valentine's Day. Auntie, I don't want to use this word, but Busiru. Yeah, Busiru. Because Valentine, you're breaking up on Valentine. The hell you're breaking up? I mean,
okay, he's not being able to do whatever we wanted him to do for you. So, okulekanga nawe ogamba olinayo backup endala nga wamukoowako wadde omanyi some people balina omuntu bakosanga scapegoat nga yakukoowa dda naye ng'alinze just ka platform katono kafuna bwati agambe finally nakoseza Valentine nga namukyayi naye kati tujja kungamba nti lwakolweti bwani our bwani didn't give you flowers and so like you're breaking up. You're breaking up, bro. I know, right? Bakyala kye batalina kukola ku Valentine's Day abakyala abaami bataddewo wali. Abaami mbamazi tuli abakyala balina obuzibu. Bw'aba alinayo akwataganye. Alemba, you know what? I'm sick. Second of all, going out. My period. I know. My periods. I have cramps. Tolimba. If you're not going to be able to say point blank. Let's talk about a boyfriend who may only peas. Exactly. Because like every time you go to a boyfriend's house, definitely you're going to have sex. Boyfriend, what's wrong with you going to his house and you have the sex? What's wrong with it? Okulekanga okwataganye pipi yakuza mu party too. Ngere kwa hiyo party ya 6 wogera boyfriend abasinga baloza tu na kubachi jangonda beko. That is the intention anti abasinga kati definitely why would I come to a boyfriend's house? Era kubanga mbeera musheyo nga nkola bagamba akola akaze nakakyaza nenakagambe tugire tugende mu lufula ate keekoza katolo kaba kanonye eki. So definitely like abaga majango ndabeko nga yamanyi kyokulabako tagenda city abatwa. So nga tuwumba baka kibowereza abakyala ba Valentine's Day kwesam. Okay, yeah, because I'm a female and of course mbani nakusikanga za side yange ningamba. Anyway, the good and the bad, the good is like, if you have someone ngakwagadde, appreciate. Just appreciate that little chap one day, as long as it's coming from the bottom of their hearts. Single person living nga yabijjo walala and mutandika ekyo so no simple. Bwabaga mitakuwadde bimulitakuwadde ki, but to spend the time together, well and good. Just that is the most important thing. The thing is love. So, kulisti yaffe ya Valentine's gifts. Tulinako sente. Sente number 1. Sente. Good time together. Good time together. Your time. Yeah. Sente, your time. Flowers, I think, would be secondary. That would be secondary. But it's basically the mula. Your time. I have my boyfriend Tamla na here. You're painting the town red. And then the in-laws that indicate to end in tears. Platinum tears. Not just tears, but platinum tears. Pale twagala bagaliza Valentine's Day enungi maise lunyi pipping and musa, I promise. But we are straight. Yeah, I know. I'm cool.